nali mu 39 battalion okuva mu nsiko nali mu KW kikundi ya bulinzi 28th battalion ya jet mwebaze musasizi bwe tumala okuwamba bazitematema bazikyusa amanya n'ennamba eyange bateekamu aba 28th battalion bagifuula 39th battalion bagikwasa Robben Ikondere tulumba ggulu mu kutujja okugenda okusoma batuula bagamba abaana bano tubazzeeyo mu bazadde baabwe bagamba nti abaana bano tunaabazaayo bajja kuba abantu bayinza okufuna omuntu omukyama balimbalimba ne batukube mundu tubafunire essomero basome engeri gye tulina aba engineering tetulina ba lawyer tetulina ba doctor tetulina ba planner tetulina ki abaana bajja kuba ba mugaso eri eggwanga batukuŋŋaanya Uganda yonna okutandikira ku myaka 18 okukka wansi ebiseera bino alina emyaka 15 nga batujjako buli kimu ekyamagye kutandikira ku combat ngatto biki uniform biso ki kila kintu mundu byonna kila kintu tuberekaawo etugenda ne batuteeke ebbombo nakyogeddeko ebbombo nga tukoledda lulingi nnyo tuvaayo tujja wano nakivubo ne batuteeka embuya tuva embuya batuwata tusafari na muzigo batutwala Mbalala Kadogo School Makenke ne tusoma naye ng'otandikira mu kirasi gye walimu nga oyingira amagye mu ssomero wano okugenda mu ssomero wano twadda mu kirasi gye walimu wadde oweza emyaka 18 era ebimu byali bikulu naye nga biri nga mbisinga kirasi ate wadde nakoma mu P3 naye munnange nali mmanyi okuwandiika ebbaluwa y'Oluzungu tutandika okusoma twasoma era saagenda wala nnyo nakoma mu P6 primary P6 mukukoma mu P6 sije nayagala nkoma mu P6 ekyankomya mu P6 sije nali njagala maleko ngene ne ku university nga bannange olwo bannanga bagenda ku university nga Meja Wichpora ali awo ku NRM secretariat enkadde nkuyitidde wano ewande ya public service NRM secretariat ya Wichpora mugagga muzimu waliwo Kano Onata Joseph yazimba side zeyo Wambogo Kawempe mugagga muzimu yagenda ku university waliwo n'abalala Robert Mugabo abadde mwogezi wa Wazarendo Sako kati yina William yagenda Somalia bamwaya Meja waliwo Meja Semujju bagenda ku university by the way twali nabo mu Kadogo Meja Semujju ali awo mbuya bakamwana ya Meja ranka achali mu service waliwo Sunday Juma lieutenant abagenda ku university Nyakojo Ismaili Kadogo Nyakojo Ismaili Kadogo yagenda ku university tusoma tutuuka mu holiday ya 93 afande George William Katimbo twali tuve mabega nga tumuwulira nti bagenda mutwala ekimaka asome course y'obwa Meja yali mayinja 3 naye nga tubuwulira buwulizi naye nga bagamba bagenda tuleetera ndema mayinja 2 naye nga tukiwulira tukitutte emyaka ngeegi 2 naye ndema oyo nga bamugamba nti sebo tugenda kuwa Bakadogo bogenda okukomandinga naye tubayita Bakadogo nti baana bato Galimaje lieutenant ndema mayinja 2 yayimirira ku gate n'agamba buli amanyi nti simusanze mu ssomero lino okuyingira mu ssomero lino nga taliimu akola ebintu 2 addeyo gy'abadde oba agende Ssingo ebirowoozo byonna ebyokusoma byonna obwongo bwe bwakyalankanirirawo ffenna nga bwe twali ku gate ng'ate mukambwe muzibu ndema era ekisawo kyange n'ebitabo byonna nabirekawo ku gate Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebye
y'emizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basange Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Lubigi nga waliwo ennyonyi esituka ebbombo helicopter nejjanga era olinza amakompola naye nga tugiwulira kati tuli wano ku UBC tugiwuliriranga Kibuli ngejja Kibuli wano ne twesalira amagezi ennyonyi eringa ekasuka ekikompola baaba Lubija enyonyi ng'ekasuka ekikompola eri sawuti yokka ng'ejja neeyimirira mu bbanga bweti baga ensooka yeetegereza nga temulina zigikuba ezigikuba nga osobola ojja ŋŋanga ate mubeera nazo tunaba tuzifuna 14 zibararo nyanga tetunaba zifuna tuli n'emu naye ate eri awazibu ennyo waliwo front line giweeri ate nga nogikuba ojangangemu bwoti eba yakolabye dda baba n'ebikola balaba buli wamu okuyimirira ogigezeemu bwoti eba nga yo yatandise dda okufukirira kituufu era yatandika manda waffe omu yadduka yali agifukirira n'adduka nemwereza ekikompola netandika omufukirira amasasi yamuttira mu muti waliwo omuti gwe yafiiramu era eyo Lubigi eyo owulira kamanda waffe eyo nnyonyi eyo nga toyinza jjanganga ku bulabe bwe yali eyina ku bulabe olutalo olwokusatu era awo we nayigira n'ekintu nenga nti otulo tuno tubi nnyo kubanga tumala okukuba awo mu Lubigi twafubutukira nalaba twafubutukira ku ekereziya y'e Rubaga era nagendayo nendabawo bulungi nnyo nga ndi katikao kati bwendi nga nkuze nagendayo nendabawo nenga nti wano we twafubutukira ku ekereziya y'e Rubaga we wano kubanga waliwo ekiko nga kanisa eri waggulu naye nadda naye njetolola emabega nemmanya nti we wano ennyonyi yali etumalira olutalo olwo olwa Lubigi ate baddukanga ne mu kitoogo naye we twamala okukuba waawo baasula batuwerekereza amasasi mpaka kukya naye nga ate tubagobyewo mu katawuni we tubakobye bali eri Rubaga ku kyaki waggulu era we nalabira n'otulo nti tuzibu nnyo kubanga twasumagiranga tugira ntukutwala ngenda okula 3 nga balina obusasi obwo babuyita bu tracer obwaka ekiro bwa mitwe ebiri wakuba erimu likola 3 ng'akubye erimu likola 3 kitegeeza lya ntwe 2 akatwa akamu kavaamu ta libanga erigenda okutuuka kwa akatwa kokubirako ne kakola twa n'ogamba akubidde awo naye ng'ate ali eri wala era bw'obeera fala oyinza okuyiiya engeri gy'oddukamu naye ng'ate ebyo byonna twali twabitraininga nti omuwulira esasi 3 taba wano aba eri wala beera steady zentalo ezo 3 Kigumba Konakiraaka Lubigi ezentalo 3 ezo zaali z'amaanyi nnyo ku saidi yange. Okuwamba Kampala wano waliwa? Okuwamba Kampala twafubutukira Lubigi naye nga tetwetantala kkubo wemugukire Rubaga. Wetugukire Rubaga ate era bwe twajja twasala busazi mu kibuga tetwayingira twakwata Kampala Road ne tujja eno ng'e Nakasero mpaka Kibuli ate Kibuli tetwatuuka eri ku muzikiti twetoola bwetooloozi ne tuyingira Lubiri. Lubiri teyali wakuba. Lubiri teyali wakuba. Kyali ki? Lubiri kwali Lubiri nze yali barakisi naye Lubiri ngendo muyingiramu nga walungi tewali masasi gonna olw'ensonga twayingiranga nga yawambibwa dda otyoma yawambibwa dda Lubiri mwe ekibinja kyammwe kijja Lubiri awedde era Lubiri yalinga barakisi eya wano Kampala yonna okutwaliza awamu
awo ne balondamu abagenda okukuuma ku Radio Uganda ne balondamu abagenda okukuuma wali awali loko kati nakasero bagitanga nakasero TV sales waliwo obuledio bwa government obuledio bwa government bwe bayitanga bu sound solo government ngebuteekaawo awo nabo bateekanga obukuumi ne ku banka wano ku Radio Uganda nakuumawo ne wali nakuumawo ku buledio bwa sound solo wali loko kati wali Hussein ne ku Bank of Uganda nawo nakuumawo nga mukuuma ki ku Bank of Uganda twakuumanga sente ne bank eyo obutajirumbalumba mukuuma ne Radio Uganda baleme kujja kwerangirira oto nti eyalangiridde nti ye president yakute yalimbye nga tuli strict nnyo ku Bank ku Radio Uganda wano biyo bisebete bina baba ngamba no wamba wano lwali lutalo fe batuleta obuleesi kukuumawo era twali strict nnyo twali steady nnyo bakadoogo so mukuumawo mu mwaka ki 86 87 tukuumawo 86 omalawo bbanga ki wano onamalawo emyezi 4 myezi 4 ne batuzaayo mu lubiri namalawo emyezi 4 86 ne batuzaayo mu lubiri ate ne tugaba ku Radio Uganda ku gundi ku Bank of Uganda ne mugenda ku Bank of ekibuga kyali kitya nga kyakawambibwa embeera yali etya kibuga temwali baani abali mu kibuga motoka naye nga kikyafu nga kijjudde ki mirambo kijjudde emirambo envunyu empitambi z'abantu ate si bantu nti bantu bana abatambula sisi wajeshi sorry bananga bandabye mwenna munsonyiwe ku nsonga eyo naye nga njogera program gyenvudde wange inshallah ekibuga kyali kikyafu wali awo mugoddown bayitawo batya wano ku sabuwa wansi yali toyi yafeeyo ne Crescent Tower waggulu rooms eziri omwaggulu Crescent Tower waggulu nga tutambula tuti ne basajja mmwe fujjo naye nga ndabulamu zonna twazaasa ekizimbe ekyo kyolaba ekyo zonna zaali zayatika singa gazi yingira dda twazi kuba zonna tekuliiko namu nga tekuli lulamu kituufu ekizimbe ekyali kisinga obuwanvu mu Uganda kyemwaliko bwe mutyo nga mufata kyonna nti aduuyi twali tulowooza nti ali omu akoze luyoogo zonna nga tulina okutulisa endabiro wamu engeri gye wali ewawanvu mulowooza alengera buli wamu bakadoogo nga tuli bazibu nnyo so bwe mutyo nga mukuuma ekibuga olwo nga muva wano ne musula gye musula oba nga mubeerera ddala wano twabeereranga ddala wano ku Radio Uganda naye nga base okutubala konna mu lubiri ye barakisi yaffe ranka zino zo zifuna otya kubanga omuntu yeetaaga okumanya bangi mbawulira bacomplaininga bemulugunya ku kigambo kya rank owulira bagamba nti abagaba ranka tebaali feya abazigabira mu lubiri owulira aboogera abayitawo ne beeyongerayo era owulira abamu nga bagamba ebintu tebyali feya mu rank zino gwe ranka zo ku myaka 15 walina rank wali kopolo mulamba 13 nali lanzi kopolo saawa eno okyali oli sergeant sergeant bareke Salimu naye nga sergeant eno ngamba ekitiibwa yajjogerako sergeant okay nti ranks ozifuna otya rank esooka ya lanzi kopolo kabaka vikamu bagimpa nga basinzira ku bintu bisatu ekisookera ddala nayina empisa discipline by the way nakati nkyalina empisa era wemba nkusiimye empisa nina nayina empisa discipline nali smart lanka yalawanzi kopolo teeko kubanga oli smart kalanka kakweyagala waliwo omusajja wa Amini yatusomesa mu Sergeant Smith egindi eggulu waliwo ekiyumba kye bayita Sergeant Smith natusomesa ku lanka yalanzi kopolo oteeka okubanga oli smart oteeka okubanga otambula weeyagala era singa kibadde ekisoboka nandikutambuliddemu naye
kizo butasoboka kuntambulira mwedda ng'olina Lance Corporal ng'olina okutambula ojja kuntambulira bagabirako n'akati oba kava London kabeera kalungi nnyo akati akaggo Lance Corporal bendaba n'omuti smartness bakagaba mu lanka ez'enjawulo ne b'ofiisa babeera nako n'abalala lanka ez'enjawulo bagaba akati akaggaako Lance Corporal oteeka okuba ng'olina empisa smartness oteeka okuba ng'oli kyakulabirako eri ab'amagye banno nali smartness alina n'empisa n'ekirala nalinamu ka education akatonotono by the way nali P3 nali mugezi nga nsobola okukola master parade n'enjanjula mange eri omukulu nga bannange bafala tebannaba master parade n'obala nti ono mulwadde ono abagenda okukuuma bali bwe bati emundu ezifulumye zigenda okukozesebwa bwe ziti abayibizibu bwe bati abawonye bwe bati nowaayo mangu wali nga basabye mangu master parade nga nze bannange bonna mbasooka mu paratoni yange kwe kumpa Lance Corporal gyotandikirako tebanaba kumpa kakubiri akasooka ako bakakuweerawa gulu akasooka bakampeera Kampala nga tumaze okuwamba biteredde bakomanda bakampeera ku parade Kampala mbadde neerabidde mu Kampala nga tumaze okuwamba bakampeera Kampala mu Lubiri ku parade Lance Corporal tugende kalanka akokubiri tuba tuzannya amatatu Embalala mu Kadogo School tuzanyamu amatatu ng'abaana abato siga ssente tuzanyamu buzanyi kuumirawo biseera bwe tuzannyamu muzannyo siga ssente ebyo si bizannya ebyo by'essente kuva dda sizannya bya yesu ebyo bya ssente kakati omwana omwaŋŋamba nti baleke Salimu munnange bw'ategedde nti ye oli confirmed corporal koze confirmed corporal nti ye luvaawo naawe sikitwala nga kikulu annemerako bakongedera nti oli corporal full corporal konze mpuliramu engeri y'essanyu ku mutima okumpa corporal kumpi buli mwaka luli bampa omwaka guli 86 ate 87 bampadde corporal mpuliramu essanyu nangamba oba owakana genda ku officers mess ogimanyi ba officer bakuŋŋaanira ne banywamu kacyayako olw'eggulu n'okuzannyamu emyeso gyabwe matatu webityo ebitali bya ssente genda ku officers mess y'eggulu yaliko olubalaza nga lunene olubalaza naye nga kuliko blackboard kwe batimba ebintu abalwadde abafudde biki eddagala abagenda okuuma obulinzi biki lanka abalanka bongedde lanka genda ku officers mess ojja kulabako erinnya lyo neemulula mpolampola nga tebategedde neŋŋenda ndaba obuno nkyayogera akikakasa ŋŋenda okutuukawo bwe nti ku blackboard ng'erinnya lisoma Baleke Salimu confirmed full corporal nempulira essanyu banyongedde kavyako okubiri confirmed full corporal naye full corporal eyo jimpa ate neeyongera okwagala nnyo amagye nga ndaba mu myaka egijja mu maaso awo nja kuba mukulu okubanga nina emyaka 15 nga ni corporal olabanga future yo eri bright ejja mu maaso awo nkiraba kyekivola nagakaabira nnyo era n'amagye ganfiirwa nnyo gavumenti okutwaliza awamu yanfiirwa nnyo kuba nali mugezi nali njogera ebintu ebyamakulu eri bannange ebyamakulu eri eggwanga nali nkola ebintu ebyamakulu lowooza okuva mu ntandika wantegedde ekiti kiri ekyemmundu jeti mwebaze musaasiza atyetegereze essaawa nnya nga bwanneetegereza tekinologi gwe nali nkitaddemu wetyo wenfuna Lance Corporal eyokubiri mu mwaka gwa 87 then ndabye sergeant eno lanka eyokusatu staff sergeant staff sergeant abeera ayambala V3 wano mu makati waliwo olunyonyi naye batera kubanga tebaasoma nnyo naye nga bamanyi bali historical mu byamagye bamanyi era
mu barakisi babeebuuzaako nnyo barakisi etambula etya emundu eno eri etya bagikola batya bingi bye bababuuza ba staff sergeant abo nga tebaasoma nnyo bitabo bakafulu mu magye bakafulu nnyo ba staff sergeant abo sergeant eyo bagimpeera Mbalala mu Kadogo school olwo nfuuse dom captain nkulembera abaana 10 mu dormitory emu manyo bakuŋŋaanya ne mbabuulira ku kikwenda mu maaso mu misomo ne mbabuulira ebyempisa ne mbabuulira okweyonja okubeera smart okusenya okusoma mu maaso ne mbalengeza n'ebyomu maaso ebiri mu kusoma okubeera n'empisa eri abakulu era nze abakulu bonna abansinga lanka bonna naddala abali mu service mbawe ebitiibwa era mbaagala nnyo sirina gwe nnyoma by the way kobe ng'oli private ng'oli mu magye okyali mu service nkuwa ekitiibwa kyo kuba ebintu si byangu kakati kwe kumpa staff sergeant nga ndi dom captain promotion dom captain olwani agikuwa headmaster headmaster tena yali wa magye bali bamuyita George William Katimbo erinya ndi oli so kati bambi yalwala ali kyengera gye yazimba amakage George William Katimbo yali musajja mulungi nnyo nga ne bwakuyita mu office ogamba ngeze mu office ya taata omuzadde nga mulungi nnyo by the way nga mulungi nnyo nga mulungi nnyo nga his excellence olw'ensonga his excellence alina ebimusumbuwa bingi ndowooza singa yatumiitinga ndowooza naawe mu maaso ojja kutuuka owandiyagadde abakulaba bajeno tujja kutuukawo kati George William Katimbo yampa lanka ya staff sergeant nga captain yakolanga admin yali captain yansiima kikirizibwa by the way saakisomaako bulungi nnyo naye nga kikkirizibwa ye kasita akonfaminga kyona asaanidde kubanga naye okumulonda okujja okutukulembera mu ssomero yalondebwa president office akolanga office kikkirizibwa so kati awo bwe mala okumanya ranks ezo nkuzaayo kubanga twabadde tutuuse kukusoma nkubuuzizza nti ogenda otya era ovaayo otya era okoma mu kibiina ki wamalako tewamalako so njagala tugenda awo kuba kati Kampala mufunye mpaka okutuuka awo onantwala ate eggulu weeyo nayo netwongera okumanya naye njagala ontwala awo wagenda otya kusoma okusoma oyogedde ku bimotoka biri bimaani bitutwala naye twali tumaze okuchaguwe mundu wali kubanga baga mwenye yuko na silamba ambaye yote yenye hapana aweza vizuri yenda kwa muyembe yule chagua silamba unataka komanda yatudumira nti ate mugende mu gendo jeye mundu gyosobola wali nze nintekayo shigani yange yali entawanye nnyo nenfuna SMG Chinese ewewuka naye nga nnungi tekwama ate mugende okusoma bagambye mujeye mundu anti kati awo tuvuddeyo kati awo nayogedde waawo nengenda kati mukusoma wano nzizeyo wali mukusoma bwe tumala okuwamba 86 president batuula ne banne president Afande Saleh Kagame bajeti mwebaze musasizi bayikondera Robben abo bonna batuula bagamba abaana bano nakogeddeko kemabegako tubakoze tutya tubatwale baddeyo basome batuchaguwamu tujja eno okusoma naye ombuuzizza wagenda otya era wavaamu otya onziziza mukemabega wagenda otya era wavaamu otya okusoma nali mu 39th battalion okuva mu nsiko nali mu KW kikundi ya bulinzi 28th battalion ya jeti mwebaze musasizi bwe tumala okuwamba bazitematema bazikyusa amannya n'ennamba eyange bateekamu aba 28th battalion bagifuula 39th battalion bagikwasa Robben Ikondere tulumba ggulu mu kutujja okugenda okusoma batuula bagamba abaana bano tubazzeeyo mu bazadde baabwe bagamba nti abaana bano tunaabazaayo bajja kuba abantu bayinza okufuna omuntu omukyama abalimbalimba ne batukube mundu tubafunire essomero basome
engeri tetulina aba engineering, tetulina ba lawyer, tetulina ba doctor, tetulina ba planner, tetulina ki abaana bajja kuba ba mugaso eri eggwanga. Batukuŋŋaanya Uganda yonna okutandikira ku myaka 18 okukka wansi, ebiseera bino alina emyaka 15 nga batujjako buli kimu ekyamagye, okutandikira ku combat, ngatto, buki, uniform, biso ki, kila kintu, mundu byonna, kila kintu tuberekaawo etugenda ne batuteeke ebbombo nakyogeddeko. Ebbombo nga tukoledda lulingi nnyo, tuvaayo tujja wano Nakivubo ne batuteeka embuya, tuva embuya batuwata tusafari na muzigo batutwala Mbalala Kadogo School Makenke ne tusoma. Naye ng'otandikira mu kirasi gye walimu nga oyingira amagye. Gwe wali mu kirasi ki? Nali mu P3. Okay. Nali mu P3 primary 3. Omaze emyaka emeka? Maze emyaka kati 85, 86, emyaka esatu by the way. Omaze emyaka esatu oli mu nsiko kati odda mu ssomero. Nzira mu ssomero naye ate mu ssomero wano okugenda mu ssomero wano twadda mu kirasi gye walimu wadde oweza emyaka 18 era ebimu byali bikulu naye nga biri nga mbisinga kirasi. Ate wadde nakoma mu P3 naye munnange nali mmanyi okuwandiika ebbaluwa y'Oluzungu. Ate gwe jjukira egyo gyali esatu naye waliwo abaali bamaze 5. Otyo waliwo abamaze gisukkako. Tutandika okusoma. Okusoma twasoma era saagenda wala nnyo, nakoma mu P6 primary. Okay. P6. Okay. Mukukoma mu P6 sije nayagala. At least go watwalako. Tugenda mu waliwo abagenda mu mwaka ogwo gwennyini ne bavaayo. Holiday ya 93. 93 gwali mwaka gwa 93. Era basoko okuwummula nga bawummula officially mu magye, bawummula mwaka ogwo. Tugiyita first intake to retire. Yes, manyi mwaka zungu wadde nako P6. I can speak English very much by the way. Yes. Kuba nti ebyo byali byadde abaana ba nasale kati boogera Oluzungu. So kakati nkoma P6. Ekyankomya P6 sije nali njagala maleko ngene ku university nga bannange. Olwo bannange bagenda ku university nga Meja Wichpora. Ali awo ku NRM secretariat enkadde nkuyitidde wano ewande ya public service. NRM secretariat ya Wichpora mugagga muzimu. Okay. Waliwo Kano Onata Joseph yazimba side zeyo Wambogo Kawempe. Okay. Mugagga muzimu yagenda ku university. Waliwo n'abalala Robert Mugabu abadde mwogezi wa Wazarendo Sako kati yayina William yagenda Somalia bamwe ya Meja, waliwo Meja Semujju bagenda ku university by the way. Abo mwali nabeyo mu Kadogo Meja Semujju ali awo Mbuya. Okay. Bakamwa ne ya Meja ranka akyali mu service. Okay. Waliwo Sunday Juma lieutenant abo bagenda ku university. Nyakojo Ismaili Kadogo banya goyogera nga wulira. Nyakojo Ismaili Kadogo yagenda ku university. Mwase Joseph, Mwase David bagenda ku university. Kyembagalako kiri kimu nti ne bwe muvaamu mumanya bannammwe gye bali. Twemanyi ne ranka muzimanya nti bamuguza. Twemanyi era ni president atumanyi era bwatuwa interview wabadde batatumanyi otuka mujjukiza mwaga oyo muntu waddala mundabe bulungi ne president ndaba Muhoozi ndaba Pande Sale ndaba n'abalala mundabe kakati tusoma tutuuka mu holiday ya 93 Afande George William Katimbo twali tuve mabega nga tumuwulira nti bagenda mutwala ekimaka asome course y'obwa meja yali mayinja 3 naye nga tubuwulira buwulizi naye nga bagamba bagenda tuleetera ndema mayinja 2 naye nga tukiwulira tukitutte emyaka ngeegi 2 naye ndema oyo nga bamugamba nti sebo tugenda kuwa Bakadogo bogenda okukomandinga naye tubayita Bakadogo nti baana bato gali maje okumanya maje abamu bakusinga n'ennamba ennamba ene y'amagye kubanga mulimu omwana gwe nali manyi ezo waliwo omwana gwe nali manyi nga bamuyita Mayanja ng'ayina RA 0083
ebanto nnyo era bw'abaawo nga kati abeera kulanka ya Gundi Geno oba Kano RA 0089 waliwo ne bennyina wano nga nakulaze ranka zaabwe siri mu lukaaga nina mu bibirina wano mu nsawo wano nga nakulaze ennamba zaabwe bakawuki lukaaga 51 abo bakadoogo kati nga bamuleetera omuntu bamugamba nti ogenda mu baana bakadoogo bakusinga n'ennamba ento bwe bamuleetera omuntu amusinga ennamba obuto ye ali mu 10+ okumukulembera ssebo muwe wooda agende mu maaso nekyomugamba oteeka okuba nga oyina amagezi kati ye yajja oba yali tamanyi nti tulina empisa yaffe ey'ensiko ey'abaana bakadoogo yajja na bukambwe bungi nnyo ye teyali munansiko oba yali munansiko nze saafuna na interview aga UPDF oba yava mu magye gan'amalala simumanyi oyo kaakati bamuleeta George William Katimbo ow'Ekyengera yazimba amaka ge Ekyengera osi waffe adimini waffe ng'ajja ku master parade ng'agamba nti mwategedde nti ye buli amanyi nti ayina ewaabwe ayagala kugenda kuwummula kubanga eno holiday ya 93 December mpanvuko mujjemba w'ekipapula kwe munaatambulira naye bwe musanga nga ebizibu mubisanzeyo ewammwe eyeeka mugende mu ba RDC ku bitebe byammwe ebya district bajja bongerayo ennaku 3 okusinzira ku briefing gye tunaaba tubawadde ba RDC abo kati nze nganze mpanika omukono nga bampa ekipapula abaana abaasigalayo mu ssomero abangi abasinga obungi bano abateesoteeso abarangulango bo baasigalamu mu ssomero naye ffe bano bakampala abava mu east mu northern baasigalayo naye kati ffe bano bakampala twasaba ne tugenda kati nze ngenda okutuuka ewaka wa maama wange ne taata wange maama wange yali yanobadde wa taata wange yeezimbira amaka ge nju ya ssubi mu kyalo nju ya ssubi nasanga effumbiro lye nali muzimbidde nga lyagwa toyireti nga mbi natuukira kuzimba ffumbiro mbanji maliriza ogizimba nkutte ku toyireti ekipande kyange ekiparati nekiggwako nengende wa RDC ekiparati kyaggwako emyezi gyakyo ebbanga lyeriggwako nengende wa RDC nemunnyonnyola nanyongera ennaku ezo nenkola toyireti ennaku 3 ennaku 2 olwokusatu nga nina kudda ku ssomero era nabikereza nkokola nga mpakira bigoye byange mu kipeeke kyange ekyamagye kye bali batulekedde ng'ekyamagye nengenda ku ssomero natuuka ku ssomero ssaawa 4 embalala ku gate nalinnya baasi esooka nasangawo n'abaana abalala nga baweranga 10 twasanga George William Katimbo nga bamutwala dde ekimaka okusoma lanka y'obwa meeja biri bye twali tuwulira emabega Lieutenant Ndema mayinja 2 yayimirira ku gate n'agamba buli amanyi nti simusanze mu ssomero lino okuyingira mu ssomero lino nga taliimu akola ebintu 2 addeyo gy'abadde oba agende Ssingo ebirowoozo byonna ebyokusoma byonna obwongo bwe bwakyalankanirirawo ffenna nga bwe twali ku gate ng'ate mukambwe muzibu Ndema era ekisawo kyange n'ebitabo byonna nabirekawo ku gate nenzijanga bwendi wano bwenti olwosinga basindikawo yatugamba muddeyo gye mubadde oba mugende Essingo training wing ate mudde mu training kati nge gye tulina ennamba muli mu ssomero olina ennamba olina n'ekipalati bannange ng'abiraba abitunuulira ng'ayinza n'okukuba amasasi mukambwe muzibu nze nasala busazi luguudo najja buziwe nti ku main gate ya barracks nga nyimirira ku kkubo nga mbirowooza ntandikirewa mba naakayimirira eddakiika nga 10 tata nejja tata loole ng'eriko KSS Kibuli SS nempogana nnyo nga bwenkuba mu ngalo yali edduka nempogana nnyo ne bayimiriranga muli ng'eyo tata ngimanyi ya ku ssomero lya tata wange Kibuli SS
nenziruka bagenda Kampala yetuula natulana mu maaso netugenda abakumanyi nga bamumanyi iyo mwana wa mzee Yusufu tata wange akyaliwo ali mu Kibuli mutaka be batandika essomero lya Kibuli SS 1935 nga bantu sawa tata wange nga munyumizanga webibadde tata nga nti gwe tuula kasitoli mulamu toli mulema ovudde emikono weegiri tuula nyakuwa ekyokukola ozi wagaye teyali muntu wa kusomesa taata nga mpa ekyokukola nasooka kuba wasikyuliko mu ssomero eryo naye nga sibyagala okuba wasikyuliko ate si wakyusiiko okwata kibuno uyo obadde musirikale kakuwa wasikyuliko ebyasikyuliko ku gate gundi gy'olimu yennyini abaana banvuluga nembatunuulira kyokka bampa kasaale omuntu abadde akuba amasasi adde n'emmundu bampa kasaale bannange nabonaabulira ku geeti awo naye nga nina awalala wenjiya banteeka ku kiro emisana nina wenjiya mu Kisenyi bwe bayita ku mbuzi njiya okuyiga okukanika emmotoka n'okufuuyira langi ey'emmotoka pano beating kugolola and display kufuuyira langi ebyo naye bamala ne banzijeyo ate ku kiro ne banziza ku misana guli omulimu ate ne gunfa era bya fitina akola nnyo afuna eno n'eno bya fitina ne banziza ku misana ekiro ne banzijayo nga emisana sikyagenda eri bwe batyo bankyanga era nalyo namala nembivaamu ebya security muganda wange nantwala mu taxi bamuyita Juma Kalasira yazimba side za Luweere eyo Juma Kalasira Juma wali ku stage bali bamuyita Malongo Malongo mutwalo kugamba bamuyita Malongo mutwalo ekyamuyisa mutwalo nga bajja oggula ekintu kasi bamugamba kya mutwalo talamuza asasula busofuzi mutwalo wabanga bwalina mu nsawo ntayinzaga nti nkuwadde kanaana kyekyamuyisa mutwalo Malongo nga tugatta maama ne taata omu maama omu yeyandita ku stage y'Ekibuli ntandika obwa kondakita bwa taxi nodda mu bwa kondakita nenzira mu bwa kondakita bwa taxi bwokyalimu nabuvaako nabo mangu nabuvaako nabulwako by the way nabukola emyaka 4 naye kyabunzijjako mukyala wange nga bwagenda okunywa eddagala bamubuuza omanyi bawaabira bawange musiraamu oba mukatuliki akola mulimu gundi ye ng'ateekawo driver ng'atya okugamba mu kondakita kimuswaza nti wano nina kulwana bwezizingirira okuva ku bakondakita mbere dereva nkiraba kwe kufuna permit njifuna n'ogamba kandekerawo oswaza mukyala wange yaŋŋamba obwa dereva ku bipala tibiriwe embisoma simanyi accusation omulimu is driver emugaate owandiika ati amwe driver and amweyana occupation nga ndi conductor yali mugezi nnyo kande nga ngono nalabe katanjagalisa kuba conductor kanwani ndabye nga ndi dereva kwe kuyiga emmotoka nenfuna ne permit nembeera dereva era by the time now I'm a senior driver manyi ndi dereva seriously ndi driver by the way nesaawe eno ndi dereva so nesaawe eno era kyokola ekyobwa dereva ndi dereva nga ndi dereva wa taxi muganda wange mwe yanteeka avuga emmotoka ezitali zange avuga ebibaluwa nvuga bibaluwa era waliwo n'omukyalo omu yambuuza ne mugamba nvuga bibaluwa n'akaaba amaziga ng'ali mu gavumenti yange eno bamuyita Ajati Sala Bananuka ali ku Kyaddondo wali NRM empya secretariat Sala Bananuka Ajati mulungi nnyo yakola ne permit yange renew yali ennemye okukola renew Ajati nkwebaza webale nnyo webale ddabira n'omutima ogwo buzadde naye namusaba ngambire ku his excellence amwagala nnyo his excellence era muntu we naye yatya tugende mu maaso nyinza okutuuka waawo maaso yatyamu so muntu ayinza okubuuza mu nsiko eno president gwe wamusinkanako mu nsiko eno president yajjanga ng'awa ebirowoozo n'okugumya abalwanyi naye we nasimba omwetegerereza
wawe wali we wamusinkanako nga ayogera we nasinga omwetegerereza obulungi nga twakakuba Kigumba Kigumba kubanga Kigumba awo olutalo lwali lw'amaanyi we nasinga omwetegereza era yajjanga n'omusayi gukyakulukuta ogw'abaduuyi tuliwapiga Mbarara tukawapiga Kigumba tukawapiga na Kampala na kuwaondo wa Uganda ndiyo hiyo tuliwapiga we yajjirawo Kigumba awo nze biki bye bagamba yatugamba nga obutanywa mwenge obutanywa njaga sigala okwata abakazi n'emize emibi emirala gyonna gwe gy'omanyi gyonna byatugambanga okuba abavumu okuba aduuyi n'omutima gumu era nga mu kitwali nti mujja kuwangula yabasuubizanga ki byasinga tusuubiza kuwangula buwanguzi okuba aduuyi kumuwangula bino ebyamamotoka sente misaala tiyabyogerangako nnyo kubanga yali tasuubira bino bizze wano jjojjojjo wano from 87 tumaze n'okufuna enamba z'amagye namba z'amagye zikyankalanyemu awo mu Republic House kati Bulange Mengo awali CBS kyekyali ekitebe ky'amagye ekikulu zikyankalanyemu batwongedde enamba endala enamba yange yali nto nnyo lwaki zakyankalanya mbu batugamba amasanyaze ge gaayo kyekizimbe naye nga waliwo soteji awo eyakolebwawo nga we nakugenda nti aba NRA Bush War tubeeramu ne katwekisiza owaffe owawaka eby'omu kisenge sinza byogera byonna tubeeramu n'eby'omu kisenge ebitawaawaza bantu matu oba abalaba tubeeramu ne katwekisiza owaffe ne president kyekisinga omumusanyusa sisi hapana ongea kila kitu unaongea fwa kama mwenda azimu tunaongea vintu ila ambao inafua yensonga lwaki NRA fiba kadogo ya tuteka munye mpisa nyingi nyo tuweza tusanga mukwekalakasa tuweza kutusanga mu bubbi tuweza tusanga muziroji tuweza tusanga mukunywa njaga bakadogo tuweza batono nnyo abayinza okubanga banywa enjaga batono nnyo fiba kadogo tulina empisa by the way eyensiko mulina empisa eyensiko ngoberedde olugendo ndutunuulidde ndulaba okutwaliza mu lwaki nkubuuziza nti president biki bye yabagambanga nina bangi bakadogo benkyazizza wano nga bagamba nti president yatusuubiza ensi n'eggulu nti nga tutuuse wano nga tuwangudde nti ffe tugenda obeera mu mayumba amalungi nti ffe tugenda ovuga emmotoka ennungi nti tugenda kusoma ebintu bingi ebyo byeboogerako bye bagamba nti ate bwe baatuuka byonna tebaabifuna abamu n'okusoma balina bakamanda baabwe beboogerako nti abaali engulu eyo abaabalemesa nti abamu bagamba nti waliwo we baalinya ebbaasi nga bagenda nga already bali prepared babateesiteesi nti ne wabaawo eyayimirira mu maaso ga bbaasi n'ekikompolo bamukiyita ki RPG nti n'agamba kati yenna yeetantala okuva wano mwenna mufulume kuba ngenda kukola ki kugikuba nti nga babuuza abasirikale basoma kakati koni ani agenda omulwanyisa egundi ani ogenda abamu ne bagamba nti bakamanda baabwe baabanonangayo ne ku ssomero nga n'omwana abadde mulungi okuva eruwero tubadde naye ng'ate n'omwana naye tamanyi nti bamufiiriza olw'okuba oli amutwala agenda muwangayo akasente bagende mu bbaala bagendewa nga bodyguard so bangi aboogera bwe bati ensonga lwaki nkubuuzizza ku nsonga eyo ey'ebisuubizo president baye basuubiza awo wennyini anti omanyi amagye kangawo ekyokulabirako galinga boolaba essomero ery'ekisulo oba essomero eririmu abaana essomero ddamba lirimu abaana kati mulimu egundi bataliyani fulani bataliyani gundi
kati oba oli awo nabo abaana abo bakadogo bye boogera si bikyamu batuufu ku saidi omu oba endala naye ffe mu bataliyani yange gye nalimu ffe teyatusuubizangako eggulu n'ensi mpozi ate akatono ennyo ku nsonga eyo yennyini wadde teyabitusuubizaako eggulu n'ensi kubanga kiringanga bw'ogenda okulima emmere tomanya nti oba ogenda kujjamu kasoli oyo gwennimye ngenda kujjamu ekutiya gundi olabiraawo oba obadde olima ekisuubizo kyogga nti ngenda kujjamu ekutiya 10 nojjamu ekutiya 95 kati mu kutiya ezo 95 oga nti atilisiti tezifudde wagenda naki na lusoggo kati wadde naffe wadde teyatusuubiza ggulu nansi amamotoka amalungi embeera ennungi essaawa eno we tuli bakadoogo essaawa eno we tuli bakadoogo twagalayo pulezidenti atumiitingi twagalayo pulezidenti nga bwalabye bwendajana at least baleke Salimu ndi ku Kibuli stage Old Taxi Park nvuga bibaluwa ndi akakomando nsibirira bukomando oluusi n'aluusi by the way ndi mulwadde nagenda ko mu ddwaliro ebbombo ndi mulwadde waki walusa ndi mulwadde wa arusa zankwatira mu nsiko ndi mulwadde wa pressure ndi mulwadde wa sukali nina ebirwadde bingi naye bwe nagenda ko mu barakisa ebbombo nakagenda mu barakisa ebbombo okunkebera ebbaluwa zonna nzirina ne bankebera emirundi ena mu byuma by'amagye era bansanyukira nnyo okuba nga ndi kadoogo era nga bampisaawo mangu bonna amagye nga ngayitako nasangayo mikwano gyange eyo ne bantwala mu zisikaani biki byonna ne bampandikira eddagala nagenda okuligula ne baŋŋamba emitwalo 80 naye 80 nga nina emitwalo 10 neebuzaabuza nga agenda okunyiga akasimu banteereko ne sadda neebuzaabu eddwaliro ly'abakadde liri awo Kaleerwe oyita Wandeke n'ogenda nga agenda egayaza liri awo unawulira baliranga ku TV ku radio kye nagenda neebuzaabuza nga akuba akasimu banteereko kuno ssente kubanga bagamba n'okuŋŋa nti bw'oba oyina anagaleete tukuweko afudozi ojja kusasula mpola subhanallah mali kuddusi ana bombo bampandikira ddagala nga bankebedde bampa obudagala buli awo obutinitini budagala bukerenda buno bupenikira bukapisa obuliko akaredi n'aka braka bwebo bwe bampa naye nga doozi yonna ennamba pakeji yaayo ya ssente emitwalo 80 neebuzaabuza nga agenda okuleeta ssente bantereko ku ssimu ne bagamba basawo kanjije olwono bampandikidde eri ebbombo nzize n'ebbaluwa zange nzitaddeyo eno mu ddwaliro ly'abakadde eryo ery'o Kaleerwe ne baŋŋamba doozi y'okusinzira ku bulwadde bwo buno mitwalo 80 naye bw'otuwa akaana tujja kuwa afudozi ogende ng'osasula mpolampola omaleyo doozi nga bw'osasula mitwalo 80 nga ninamu 10 n'ezo 10 no nazo nzisondedde ebbanga lyesimanyi muwendo olowooza kugende ku 10 lyo zijja kukolako baŋŋamba mitwalo 80 embaga kanjisaako n'etaano osigaze etaano subhanallah nempulira nga nkaaba amaziga era nakati ebirwadde nkyali nabyo kati waliwo n'ebirwadde ebirala ebyankwata nga oyogedde ku biri bya pressure arusa sukaali waliwo n'ekirwadde ekya mobile kitegeeza twakola mobile kitegeeza okutambula kutembeya twalinga baana bato ne tusitula ebintu nga bituyinga nnyo obuzito ate nga tutambula mayiro mpanvu tunoonya abalabe baduuyi kati ng'oyinza nga ate ebintu byo otatambula nabyo bye bigenda okutaasa baatugabirako ne kabuuti ekkooti ez'empewo byali byaggule oba byava South Africa oba byava Rwanda ebikabuuti nga bw'okyambala kikweya ku ttaka kadoogo naye enkuba bw'eba ekukubye kizito wa kiro 5 olina okusiba magaziini amasasi aganaakumala olina okuteekako ekibuyu bakiyita kicupa ky'amazzi kiri wano mu kiwato mulimu n'amazzi goonoonywa olina okupakira ekisawo mulimu emikebe gya biskuiti oba ekyokulya kyo n'amasasi
ne amasasi galinga mu box bwa play bwa gundi bwa obubox bwalinga play bwa gundi bwa kitaka nga sibweru sibuki wabulanga bwa kitaka onokubakisa amasasi ago nga tugagala nnyo kubanga gakutaasa era woboga sobola okupakira ddala amangi okusinga ebintu byonna onokupakira guruneti byonna kati obuzito bonna nga webakupima ng'oyinza okusitowa kiro nga 15 ba 2 so kati okutambula obuzito obwo bwonna ku myaka twajjamu ebirwadde waliwo ekirwadde ekingwira si kyansimbu ze sigwangako nsimbu nga kinumira muno mu kiwato ne mu nnyingo era bwe kingwira mu mwaka bwe kingwira sisobola kwambala mpale nga nyimiridde mmala kutuula okwambala empale kimalako ennaku nga 2-3 nga kigenda naye nga kyava mu kukozesa bizito bye nalinga sisobola mu buto ennyingo ziba zikuluma n'ekiwato nekinnuma n'ennyingo zonna eziri ku mubiri naye nga kyavanga mu kutambula nga neetisse ebintu ebizito kidira n'ekittuka byonna birwadde biri awo nabijja mu magye. So singa mu kiseera kino sisinkana omukulembeze w'eggwanga Allahu Akbar nsooka kusaalayo kyewandiyagadde omugamba nsooka kusaalayo laka 2 eza Mukama Katonda okuntemera ekkubo weritali ne mmwebaza Pulezidenti w'eggwanga singa Katonda amumpa insha Allah singa Katonda amumpa nandi mugambye ekintu kimu ampe ku kasente nange nfune wengula akapoloti nzimbe wakayumba kange bulumuzi buna ngulewo n'akateekange n'obubuzi 2 nkuumirawo obukadde bwange kyokka kyenjagala ekyo bwe kibanga kiganyi okumpa akasente ngule ku kapoloti nzimbewo n'akayumba kange busenge buna bwe kibanga tekisoboka nga kiganyi ampa omulimu mu bitongole bya gavumenti nga revenue because I'm a driver senior driver nga water KCCA n'ebitongole ebirala bya gavumenti emirimu mwegiri ampa omulimu nsobola okukola NRA yanjigiriza okukola era nakati wendi njiya by the way sinze nzeka ne bakadogo naye kati wano njogera lwange ku lwange nganze kadogo naye nga we mangenzeko ku bwakadogo katono nyumba kadogo bonna wujumula bakadogo essaawa eno andaba omulungi anfuliriza bakadogo essaawa eno we bali bangi badaaga babonabona siga nti bakola naye bakadogo essaawa eno balinganga nga bwobera n'ekimotoka nga kikadde ogendo kikuba selefo nga kikube kisumuluze kikikiki nga kistartinga bulungi naye wo kipakinga nikibanga zikatauts zino zinywedde omuliro ku battery okuba battery tekyagira okuba battery kyayo ogendo ogula battery empyo giteekeko ng'ekuba eki ogendo kipakinga enkeero okube mu parking gye wakitadde nga tekikyakuba nga weetaaga abantu nga 4-5 bakusindike otegemu namba 3 oba 2 otegule kyake kitegeeza bali abakuwagidde okusindika be bakukoledde olunaku emmotoka yo nekola ki neyaka ne bakadogo essaawa eno we bali bakola abo balina n'emirimu gyabwe naye gyetaagamu amaanyi bakadogo beetaagamu amaanyi emirimu gyabwe nze nali nguze n'ekimotoka kya looni kitaxi naye nga oli looni muwala wange yampayo $4,000,000 nenziwa nanyini kimotoka naye nanyini kimotoka yalaba nkisasula naye ekimotoka kyambale nekinnema kyannema kitya kyali kikadde nnyo era n'akinzijako n'akitunda ne miliyoni zange 4 ne zifiirayo n'azirya nazifiirayo kubanga namubuuza miliyoni zino 4 zenkuwa tugenda zibalira ku zino z'ogenda okummanja nga buli mwezi mu $9,600 namusasula emyezi egi emmotoka neefa nenyingirira n'amabanja ga $41,000 nagenda okulaba ng'entwala mu bisiraani bya riba neŋŋamba era we baginzijjako emmotoka eyo nanyiniyo n'agitwala bannanyini bano abampola ssente bazinsonyiwa ne banga tolina gy'ogenda zijja tuzikusonyiye ne bansonyiwa $40,000 naye nga mu butuufu emmotoka yo yali ennemye naye nga yali nga bw'oba ogigula cash yali ku $1,000,000 naye
naye ye yali ajagala njimuguwe nga muwa banja buli wenvuga nga nze njikanika nze nkola service buli kimu nga muwe milioni 15 ku milioni 11 kitegeera waliwo abatera okumbuuza ne bagamba nti bakadogo abo buli lwobasinkana batubuulizeeko ekibuuzo nti bamativu n'ebyo ebyabatwala mu nsiko waliwo abakimbuuza nga baŋŋamba nti babuuze nti muli bamativu nga mmwe abagenda mu nsiko mulwana ne muleeta gavumenti eno ebitundu 6 ku 10 tuli bamativu ebitundu 6 ku 10 tuli bamativu era bakubira obusimu bagambi kadogo bwagambye Bareke Salimu ng'ali ku Kibuli stage ebitundu 6 ku 10 tuli bamativu lwaki kampe ensonga emu oba bbiri ensonga esooka ewaffe waliwo road block enansana ng'oveeka kiri ewaffe naye nga road block eri okugiyitako ey'amagye g'Obote kila muntu line moja weka kila kitu ambayo yenye yuko kwa mfuko yako weka chini nti buli muntu ali mu motoka eno line yemu bulichoyina mu nsawo kiteke wansi kama mimi nakuta kama weiko na kintu kwa mfuko na baki kwa mfuko utaona lisasi yako utapata lisasi yako bwe nakusanga ngo inacho otadde mu mpale kyolesemu bwe sasi lyo ogenda kulifuna nituteeka buli kimu wansi ozaba nga sente ezo nga bazisigaza bakuddiza kasasiro naye basirikale ab'Obote gitwalwanisa bwe yabanga omuwala nga mulungi ng'oyo mukaji yange mukaji yange eno mama nyabo na melamela iko kama mwenye naoga maziwa mama ngote magano linga anaaba amata ngoyamututte zibatwalako ni mwannyinazi ne bamuzaalamu n'omwana mwanyuko era mukoddomye kazi ya mulabanga menya mama nakati wali mwannyinaze wali naye akuza akaddiye anamenya na melamenya keiko kama mwenye naoga maziwa ate antanyirira nnyo nnyo alinga anaaba amata teyawona ne batamutta busi bamutwala era omujasi oyo okutuwa akasimu yatuwa akapikipiki akabajaji kano kebayita bajaji kano akamyufu nga tekalimu yingini nenga kaliko emipira mipya nga tekalimu yingini ke yatuwa nga bakoddomu okutusiima olwokuba nebalinafa yakaba mu biseera ki yakatuwamu 84 mzirikale Obote nga mwanyinaza mututte okutusiima yamuzaalamu n'omwana era twakyalangayo nekirungi yabasiima kakiri awo nga bali kakiri awo mubarakisaawo kakiri naye nga buli lunaku tulina okutta ente yabajoga lunaku tulina okutta ente ababajaji etali temuli yingini nga ku lusozi tuyiringita kasozi ekyo tekikyaliwo bajaji naye alabika yabbanzi kabbabubi ekyo tekikyaliwo essaawa ya leero omusirikale w'amagye UPDF bw'atula mu taxi oba mu baasi oba muki asasula bulungi essaawa ya leero tekyali road broker gy'osanga ne bw'ogisanga eggwawo bugwiba ya accident nga waliwo kye bawulidde information enkyamu ne bagiteekawo nemalawo ennaku 2-3 n'evaawo ekyo tuli bamativu mu nsonga essaawa ya leero osobola okubala ssente ng'ozirina sigamba nze nzirina n'oziteeka mu nsawo kituufu n'obeera nazo ssente essaawa ya leero omusirikale osobola omusooza UPDF namugamba wacha habari yako naye Obote mugambe wacha habari nachama nini mama nyabo Bikira Maria ya Mungu awufunirawo kiboko obesasi ekita kyaliwo kyekiva nkuga nti ebitundu 6 ku 10 oba 7 ku 10 tuli bamativu ku nsonga eyo essaawa ya leero okuleka kati bano ababba ente z'abantu nga bazisibye ebweru ekiro tewakyali kubba nte ya muntu kifuba nti musirikale wuyo ayambadde combat UPDF agenza asitutte ente y'omuntu kifuba agitutte bagenze gibaaga era woogitwalira bepa ebeera nduulu
bantu nga begugunga nga bakukwata we batakutta bayinza n'okwocha nga toli mu combat ekita kyaliwo oluli essawa ya leero amagye googera olulimi omuntu lwategeera naye luli olukuba nti baalimu obuyaaye anaongea Kiswahili ye bayogeranga Kiswahili liye kuyiba wantu olulimi lw'okubba abantu nga nibo bamanyi Oluganda. Katonda wange mama nyabo mimi wacha mimi we wacha bali yako alo wewe fanya hivi wewe wana by the way ayogera Luzungu lucholi kubuzabuza sobola okunyaga kati bwe nkugambira nti ebitundu 7 ku 10 bankaga ku 10 tuli bamativu ku nsonga eyo wakuba nti abantu beerabira naye kano nkagamba president oba jenno yenna alaba TBUBC nti bw'otamanya gy'ovudde ne gy'olaga oba tomanyiiyo ate bagenda ne batukube egundi oluboozibozi olubi nti president ayagala nnyo kugamba nalwana naye ate balimba singa president agamba nti ayagala nnyo bannalwana tebaalitaddewo buyimba buno bu Heroes Day n'olunaku terwali baddewo kubanga waliwo okujjukira terwali baddewo n'akatabo ke kali yawandiika ka seed of master simanyi master whatever master seed tekaali baddewo kuba kalimu ebyafaayo bingi nnyo kati ebyo nabyo byabitugamba Museveni tayagala bannalwana biki batuze wansi tufiire ddala tubeerere ddala awo tubeere ba dormant nga tuli awo twebase ekirasobola kusoboka so n'olwekyo mba ŋŋamba wadde oyinza okambuza mu maaso awo tuli bamativu bakadoogo n'embeera eriwo ebitulemye nga bakadoogo ebitulemye nga amagye ebitulemye nga pulezidenti tujja bitereeza mpola naye nga naffe bakadoogo weetuli era weetuli nnyo tujja kubaawo naye nga pulezidenti bakadoogo tulinganga ekimotoka ekikadde nga bwe wasobola okuŋŋaanya badureva mu pozo baako nkali kubona kanajja mu maaso awo nga bwe wasobola okuŋŋaanya badureva mu State House ng'ogenda babuuza ku musolo badureva ekyabasuubuzi sooka okireke kino kya badureva mu State House naliyo nange saalutumirwa mwana nga wasobola okuŋŋaanya badureva nga wasobola okukyala bukyamwani awe katwe nga akoze olukiiko nga wasobola okuŋŋaanya abasuubuzi bano abajuuzi wano nga bwe twasobola okubeera ku mazaalibwa gwe ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omwenda omwaka 2023 olunaku lwali lwa 5 naliwo mwaliwo twali kololo ku mazaalibwa g'emyaka 79 naliwo nga nyambadde era ne kakadoogo kano bwenti naffe tusaba kadoogo otuyiteko tulyeko naawe ku kamere konna koona oba otuwadde bakadoogo bo abalwanyi bo ekona kirakawo in 1987 bareke salimu ye mukyalina essuubi mu president Yoweri Museveni banga bangi mbawulidde nga bagamba lwaki essuubi litya essuubi nti akyabajjukidda nti alifuna obudde alifuna olunaku nti n'agamba nti bano baali bakadogo bange kambadduukirire ddala mukyalina essuubi eryo essuubi we tulina twandibadde tuga tetukyalirina naye nze ŋŋanze ku mutima gwange ŋŋanze bareke salimu driver wa taxi bibaluwa asibirira akakomando afune ali emmere y'Enkumi 3 katogo RA not RORA 104103 si yali enamba yange wakuba nti enamba zakyankalanamu awo mu 87 public service awo public house kati awali CBS ne bampa enamba eyo naye si kikulu nnyo ekyo kasitangi manyi mu mutwe ŋŋanze baleke salimu RA essuubi lyennina lyandibadde ttono nnyo okusinziira ku bino wammanga 2015 His Excellency twamusanga Karamoja 2016 netumusanga Masindi 2017 netumusanga Essingo waliwo n'ogupande gunene nnyo
nga gusoma mumusanga busanzi kuzine naku musisinkana mumusanga busanzi tugendayo ku mikolo egibeerako zino Heroes Day, Labor Day, Independence Day ejo egibeera mu mwaka emikolo 2015 nkugambye twamusanga Karamoja, 2016 twamusanga Masindi, 2017 twamusanga Singo, waliwo n'ogupande gunene Singo sub country dwaniro era nze nabatwala bakadoogo nga twambadde buno pale bwaffe nze nabavuga mu kimotoka kyange nali nvuga ekya mukama wange bamuyita Nkwambike Godfrey yali ampadde ekimotoka kyali ku namba UEG 66 no stock guno namba ogwasooka nze nabavuga naye bwe nakomawo bwenti nga tukomyewo bampa ez'amafuta ne bampa n'ez'olunaku bakadoogo bwe twakomawo bwe tuti Nkwambike nangamba lwaki watutaabanga mu bintu ebyekisirusiru nali ntaddeko obupande mbulina ne wano nabadde ndeese mbukulage nali ntaddeko obupande bwa General Yoweri Kaguta Museveni ku mmira ku ndabirwamu nga akoze bwati akubye saluti ey'amagye ng'asibye n'essaawa munda mulimu vesti y'amagye bwanyumiranga nnyo obuntu obwo bwati yakola bwati njagikwata yes kakati obupande obwo bwe nabufunanga nga mbuteekako ku ndabirwamu ku motoka naye bwe natwala abakadoogo abo essingo ku mukolo ogwo baali bampadde ez'amafuta ne bampa n'ez'olunaku ez'emmotoka yajja n'abukambulako obupande n'abusuula eri nanvuma n'okunvuma totwalanga motoka yange mu byakisirusiru nalumwa nakaba maziga ng'aggyeko obupande bwange obwa General Yoweri Kaguta Museveni byakisirusiru nobatwala mu mikolo egyo era nangoba okuva lwe yangoba kanda 2016 2015 Masindi Karamoja Masindi Singo 2017 era okuva lwe yangoba sitereranga mu bya mirimu bulungi ate covid bwe yajja bakama banga abalala bonna n'abayitamu covid negikyankala neera sirina mulimu wano wendi njagala okukola nkeera 10 nsanga n'ababbi mu kkubo nzijja mu kkubo kuyiiya nzijja kuyiiya mu tawuni nvuga ebibaluwa byange taxi naye nga ekibaluwa kino kikola otya gw'osanze n'ogamba nti mpaamu ekibaluwa ova waka nga tolina puroguramu kojjidde ng'okedde bw'otuuka ku stage n'otuula aba n'ekisa yagamba twalayo luutu akumanyi sali mutwalayo luutu kibayita ekibaluwa bw'otwala luutu bw'oti ekibuli oba kawempe bodda yo oluusi abeera ku mboozi ye oluusi abeera mu kunywa kacaayi oluusi yezanyira kamatatu ke bali mu betingi babetinga nze bisibikola bodda nalyoka kusimba 3,000 oba 4 luutu gyotutte kati awo naawe woga nti kantooleko 2 sigazeemu 10,000 ng'ekikomando nywe kacaayi bucapati bwa 5-5 bubiri butini bwe buti bwa 5-5 bubiri ne kacha n'akagaati aka 5 ne kacaayi akakalu ka 5 kumala galyako tolya kukkuta onywako kacaayi kakumacha naye nga bucapati bwobuzingazinga bwoti oyinza ogamba konna ka 5 nonya kacaayi ka 10 n'osigazaamu 10 n'olutereka olinda omulala anaaba n'ekisa agambe nti twalayo luutu bw'otaamufuna awo kakati tabbu ekujjidde eka okuddayo ndowooza ojja lumu ntambuzaako n'ebigere okudda eka ekawempe entambuzaako n'ebigere oluusi kati kyebayite ekibaluwa nakinyonyola Saala Bananuka Saala SPA Senior President Advisor atambulira mu V8 tinted alina n'omusirikale amuggulira wa black abano ba anti-corruption unit aba black abambala ebya black sergeant atula mu maaso awo escort atula mabega yatula mu makkati naye omukyalo oyo mulungi ajati yali niwingira permit yange yagikola permit renew olala yampita ku ssimu n'alagira bampaka komando sijja kwogera ku ssente bwe yampa kubanga bayina accountability yaabwe gye babasaba eri sente ze babawogabira abanaku nga ffe bakadoogo tuli banaku ndi munaku salimu tolina kyakukola munnaye oba munaku naye omulwanyi teyali badde munaku teyali badde mu mbeera bweti olaba nyiriddemu naye nze nali sambala nga teegudde lubege
laba endabika eyo teyambala lubegi nali sambala nga tegudde lubegi haramu okumpa okumpa obwaranzi kopolo nga sambala nga tegudde lubegi by the way nga tegudde lubegi njitandise jambala mu myaka gino 2-3 emabega from 90 covid yaleese ebyo nembeera nalize sambala nga tegudde lubegi. So bwe tuba tunuulira ensonga zino mwenga bakadogo awamu kadogo ng'ogyeko okusaba Muzeeyi Museveni okubasisinkanako olw'olumu kiki gwe kyolaba kyemwetaaga twetaaga essaawa eno ekyalibadde kibakolebwa ekyandibadde kitukolebwa essaawa eno mulimu okusingira ddala twagala mirimu kukola mwagala sente kukola twagala ssente okukola kwe kuvaamu ssente ate yatuyitako mu State House executive naye executive eyo yagenda mu State House entebe si eyo yennyini eri confirmed by the way ye ennungi entuufu mwalimu abatuufu babiri bokka naye yatuyita bwe yatuyita abagenda sibe bo bayita ngeri ya kimpukumpuku ne bagendayo naye ng'essaawa eno twandibadde twetaaga tuyite nga bwe yayita bakado bwe yayita badureva ba taxi mu State House ekyo kitegerekese naye twandiyagadde kyobadde ogamba twandiyagadde saagala kwebikkirirako ngowa omwavu atali amasavu nti ate wandibadde ogaguzaaki bakuwa ssabu nti ensavu siryagala wadde ndi mwavu siryagala wandibadde oliguzaaki nze si bwendi nze njogera ku lw'abakadoogo bonna twandibadde twagala ssente by the way ne weziva nze mmanyiiwo mukulu wabwogo namugamba weziva yatumiitinga mu miitingi yaffe ku feyawe 2017 n'atumiitinga mu miitingi zaffe Kiwaatule wabidandi Recreation Center 2019 ne mubulya ssente weziva kubanga ewa president nzijukira takonkona naye bamutya president bamutya ayinza obabulira lwaki mundeetera ebyo bamutya bw'aba baagala bw'aba akyabajjukira lwaki biba bimunyiiza ate kati president katono nnyo ku kya president kano kawulire bulungi nga njogera ku kya president mwagala nnyo muntu waffe bakadoogo muntu waffe wa ggwanga president omuronde ayina empisa eziriŋŋanga eza Kanose Ruwanga ayina empisa eziriŋŋa eza Jeti Mwebaze Musaasizi musajja wa mu bantu musajja mukwata mpola ate mwetegereza kino kye ŋŋenda okwogera si kibi ate saagala okijjeko nga UBC bwe twali ku mazaalibwa gwe 2023 ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogw'omwenda olunaku lwali lwa 5 wemba seerabidde yagamba omukolo yagugezza gwali gwa mazaalibwa ge myaka 79 n'aguteekamu bakatonga spirit nze najjira mu bakatonga spirit nga nyambadde kakadoogo kange kano nga ntaddeko na kino ekipande era we nayitanga nga bagaana abantu okuyitawo nga nze ensonga busonzi allo don't pass here bana ba SFC don't pass here nemugamba you know how to read, can you read here? And you see one of NRA Ebakadogo's patriotism Moyogwa Gwanga RTD retired Staff Sergeant Bareke Salim. Oh sorry afande you go don't worry you, sorry webakisomangako ekyo kino nkyogera we twali eyo omukolo yayita bakatonga okubasisinkana ekorolo ku mazaalibwa ge bwe twajja bana ab'obukooti ababiriddiyo kolo ne batuteekako nnyo enkokolo ne twagala n'obbafayitinga nga abalwanyi president aga mubaleke mukomaawo nyakuba miitinga oluvannyuma n'ajja ku kazindaalo ke n'atubuuzaako mwebale nnyo mwebale okujja wano mwebale nnyo okubayita abazukulu
bwe yatandika okwera yagamba abagamba nti ndi muzibu ow'okulabika babalimba nze siri muzibu ow'okulabika abo abagamba nti ndi muzibu ow'okulabika be babakuba enkokora be babalabe bammwe abo namba 1 ababba ssente zammwe ababba ssente zammwe omuzibu ow'okulabika ye Katonda bali mulabako be babali babeesiimi abali beeyisa obulungi mu nsi naye nze siri muzibu ow'okulabika kuba siri Katonda nakakootinga bulungi era abagamba nti ndi muzibu ow'okulabika be bababba ssente zammwe abo bakuba enkokora naye nze siri muzibu ow'okulabika kale n'olw'ensonga eyo abo be babalabe bammwe n'agamba mbakwasiza nabbanja atajja kubakuba manya gundi namyaro hajati atajja kubakuba nkokola naye mama nakagende wajati emirundi egi hajati namyaro yes nakagende wajati emirundi egi tekiniki zanza nyaawo mpitirivu nalekayo n'ebiwandiiko byange naye emirundi egi ajati namyalo oyo banange ndi busy ndi wa president antumye emirimu gino banange saagala ku mutima banange ndi busy tatuula ali ati tatuula mwagala kugenda y'omu mbadde mmanyi nti mulina group newe yandiŋŋambye nti oyagala kyandiŋŋambye kuba nali ngenda mubuuza otwagala nga egroupu ndeete kigroupu naye ne chance y'omubuuza tokisobola oba babitulweningira Sergeant Gita mumanyi wano ng'ayogera ku alina group naye ku Bukedde niwe yali ate group eyaffe eri registered ekyaffe ekitongole eky'abakadogo bakiyita former NRA Development Association yefonkada ey'abakadogo saako yaayo bagiyita Muungano saako yani together we can era president yagiteekamu emiliyoni aga zaite zitumala yali akuba jinja munju kyalabe tunatabuka mukalya ne kagwawo twatabuka nze nali akemitwala eki ate bajimpa sitting capacity simanyi sitting salimo nzanyuze wali akochi ejo naye bateekamu sitting allowance mu meeting ne meja wichipora yaliko meja wichipora kali ka sente ka meeting ka facilitation meeting ensanyuka olusanyuka ze sente ezaakomezo milioni 5 naye nga bagamba mbu zikyatambula mu ssaako kubanga bayingizaamu ba civilian bangi nga ffe bakadoogo tetusobola kusevinga kyatambula eyo okuweebwa gyeri ne office tugirina office anti eyinza okubaawo nange simanyi naye nalaba obutabo alina Nsereko John yayogera ku gundi eyo Nsereko John saako balina mbadde nabuwana Nsereko John ng'ofuna bakadoogo bangi naye ndowooza ndi wanjawulo okuwambala kano kituufu kaje ekifaananyi ky'abakadoogo bulungi kituufu nnyo njagala kumanya nti kiki ekyo ky'oyinza obuteerabira kyesiyinza kwerabira okusoomozebwa okwakusingira ddala kuwasanga mu lutale eyo biri ebintu bisatu ekisooka kyesinza kwerabira lwe lutalo lwa Konakiraka ekyo kimu ekyokubiri olunaku lwe nasooka okulaba omulambo nga guli bwerere guli mukanda we yakambadde buno bwanda byo bayitanga obwaddayi nga guvulula envunyu omukamwa mu nnyindo bannange abaguyitako nga bagamba wona wuya mesinika menu siyinza kulwerabira olunaku olwo njogedde ensonga mmeka bbiri olutalo lwe Konakiraka lwanyingira nnyo mu bwongo n'omulambo guli gwe nasooka okulaba nga ngenda ku front line gwe nasooka okulaba bakuyisaawo okugumya ngume era ne nga ndiyo kati nyingidde eddwaniro ng'omulambo guli awo so kwe kusoomozebwa kwoyinza obuteerabira mu nsiko eyo mu nsiko nina akantu nga kamu ketogeddeeko eyo okulya okunaaba okwambala okulwala embeera ya bulijjo okulya weebale nnyo okuleeta kubanga kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu okulya twalyanga emmere
gye bayitanga empengere. Empengere bagabanga ekikopo kya kasooli kimu naye nga tulina kiri abantu 3 oba 2. Empengere kasooli aba mukalu n'ebijanjaalo nga babitabise wamu, kasooli gino eminnandi naye ng'ebijanjaalo birimu kawukuumi mungi bw'obiteeka awo bwoti bwolina woobyanise ku kalagala oba wakalu wogize nga bukawukuumi buvaamu ne budduka ne bukola ne bubuuka ne bugenda. Mulondamu mayinja bino ebivunduvundu temubironda. Naye obuzibu bwe twasanga okufumba ebijanjaalo ebyo bijje nga tetulina seppiki, twafuna obusuwaani. Akasuwaani ako kakolanga emirimu 2 3. Twafuna akasuwaani ke bayita mistiiru. Mistiiru kalinganga kabokisi bwe kati kaliko n'akakonda kwokwata mwe twafumbiranga ebijanjaalo ebyo naye nga tetufumba kiro, matumbi budde, tebalengera omukka, tebalengera omukka ogunyooka basajja b'obote. Tufumba kiro saawa eyo 9 8 kiro. Empengere kati we twagifumbanga nejja ne tutuula ne tuyiwa kalagala oba we tuyiye wonna nga tutandika okulya. Akasuwaani kano mukooza bulungi, kalina omulimu omulala gwe kagenda okukola ogutali gwa kufumba. Okateekamu amanda gali g'ofumbiddeko, n'okateekamu amanda ag'omuliro, kungulu n'oteekako ejjinja eddene, n'ogolola ensekere. Ensekere ne zifa. Naye nga tulina ensekere. Bw'owulira ekikuluma wano bw'oti wano tobuuza kiki, okola bukozi bw'oti empale n'olaba eziweekaganye eziriko ebikira n'oyiwa buyiye oti eyo nsekere. Kati akantu ako kamistiiro ako katuyamba nnyo nga ku nsekere. Oteekamu amadagali n'oteekako kungulu ejjinja n'oyisa ku nsekere, obugina bwonna ne bufa n'ensekere ezibwatuka obugina nga butulika ng'oyambala. Ekintu ekyo pulezidenti yanituwadde kasente bannange tukaaba emitima. Twaluma n'obulwadde, obulwadde baabuyitanga obuwere naye nze tebwankwatako, nali muyonjo nnyo. Obupere bukwata nnyo muno mu ngalo muno mu mpatanya z'ebigere muno omwefunya muno. Obwali bulwadde kyo naye nga busiiwa, nalabanga beetakula naye nga nze mbadduka. Wabuwona? Nabuwona, tebwannumako obuwere obwo. Bwakwata nnyo abaana abo be baayita bannabisojjo. Kiki? Bannabisojjo sijja boogerako nnyo olw'ensonga mulimu kati abanene be bano betwawamba mu bukyoli eyo Walango, tubawamba ku baaduuyi tubataasa tubajjeyo baleme genda kubeegattako mu mpisa embi. Betwayita abaana bannabisojjo. Era we twabawamba twalina gye babatwala saidi zeno Kabamba ne bayiga training ne bafulumira mu combat gye bayitanga Sankala ne mundu empya nga tefe tulina nkadde. Sankala kyambalo. Kyambalo kyali kirungi nnyo nga kirina akakofira kalungi nnyo kaliko akasasi katonotono. Tulyoka tuziba bako ezo combat ezo ne mundu empya abo bannabisojja abo. So bafuluma mu 86 87 86 first intake training nze wendisibu. So kwe kusomoozebwa okusomoozebwa wasanga mu nsiko Dambo wali otwalwa okukonakera akalwampisa bwe bakuba kamanda wange sizo omuhabati. Nina kamanda wange gwe nnoonya bamuyita Kizima ambuze. Kano Moses Kibirango namulaba yagaana okumpa ennamba ya Moses Kizima n'agamba ennamba y'abakomanda tebagigaba bwe batyo. So nali sigenda musabiriza nali nsaba appointment ntuuke naye bwe mala okuba munnyonnyola ebyange byenjagala ninga ekizibu kye nali njagala ekisinga kudda mu magye. Kujjako ng'olina kyoyagala okugamba naye njagala ebigamba ebisembayo tubasiibule. Ebigambo ebisembayo bansiibule amanya nga bulijjo Bareke Salim former NRA
Kadogozi tulina n'ekibiina kyaffe bakiyita former NRA Kadogozi Development Association. Sebo His Excellency empandiise ebbaluwa nyingi nnyo naye abantu bo bakutya zikuwa oba bakutyako kisimanyi naye ndi wano Kadogowo Bareke Salim eyalwana yakuba olutalo lwa Konakiraka ne battiramu ne komanda wange bali bamitasiza Muhabati. Komanda gwe ninawo omulamu ninawo Moses Kibirango agakale kano noonya kamanda omulala bamuyita Kizima naye bwe nagenda mu records ne baŋŋamba erinnya lyali lyansiko noonye erinnya ettuufu naye Kizima erinnya ettuufu lyambula. Naye essaawa eno His Excellency ng'olaba UBC oba abana abagirabye omugambe nti Kadogowo Bareke Salim eyalwana Konakiraka wo n'entalo endalalala Lubigi buli wamu Kigumba naliwo ku lutalo olwo nsaba buyambi ssebo nalimu okuba mu nsiko Bushwo nalimu KW 28th Battalion ya Jet Mwebaze Musasizi ate Konakiraka nalimu 39th Battalion eya Major Reuben Ikondere. Nibo obwango ndaba no yanaabalabye akatambi kano oba naalabye firimu eno ka video kano agambe nti Bareke Salimu Saabalwanyi munno awandiise ebbaluwa nyingi nnyo zikutuukeko nga n'abamu bali awo mu State House baganda bange bakoddomi bange bakutya okuzikutuusaako ssebo naye nga bwe neetuukidde nsuubira Allah antemedde ekkubo we litali ssebo nsaba buyambi Bareke Salim nvuga taxi ku Kibuli stage kibaluwa nsibirira kakomando ndya wemba ndidde ku mmere ndya emmere ya 13 katogo Bareke Salim nvuga bibaluwa nsaba buyambi nti bwe nfunayo at least mpayo obukadde 10 ngende nguleka kwa poloti nzimbeka akayumba nguleka akate nguleko n'obubuzi bubiri nfiiraawo abaana bange bansanga owendi nga ntudde nvuga kibaluwa kale oba biganye tuwe ku emirimu mu revenue mu egiri emirimu mu His Excellency tukunoonyeza ebbanga ddene naye omukisa gukyaganye Bareke Salimu Kibuli stage Saabalwanyi nayingira ensiko nga nina emyaka 13 kati mpezezza emyaka 5 mu 2 abammanyi waliwo Tony ali mu State House driver wo ali ku convoy yo namujje gulunga wa myaka 9 bamuyita Tony Odango Rashid ali ku convoy yo waliwo mulaba bamuyita Kaya Irali ali mu State House Ntale Joseph ali mu State House Mwase David wali wabuhi Fasters lecturer KIU abo na Bakadogo bamanyi nsaba buyambi ssebo His Excellency mpita mwana wattu ne sente wezivanze mmanyiwo weziyinza okuva mmanyiwo naye lwaki mumpaka chance kumupeka chance twakola nsaba buyambi mpona akakomando kale ngulira kitekisi kya bukadde 5 mbeeraawo nfiiraawo byebye byange Bareke Salim RA 104103 retired Sergeant Bareke Salim Kadogo Makenke gye nasomera mu uniform kano bammanyi bangi nnyo seebuzaabuza saagadde kola lukwesese sina bibi byenjogedde His Excellency nsembyawo n'akayimba akagamba baliwa bakubendere batusanga tuteredde n'akayimba akalala tusonge mpaka Kampala ivyo lewo jefunze ni siasa nzuri tabia ogore mitasonga na mtoto wangu nikombowe Uganda na wananchi wote NRA nipe uwezo nikombowe Uganda na wananchi wote hapa Uganda amba tunayo wakamanda amba katuwaambie komanda wa majeshi hakuna mwingine Yoweri mama Yoweri hapa Uganda amba tunayo makamanda amba katuwaambie makamanda ya jeshi amba hakuna mwingine Moses mama
Aisha Ruti yo jeno wote. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basange ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Christian school, that school.